naye manyi ensonga kubesigamye olunaku ndowooza olwokuusa jjo ojjukira baali bali mu kubba bululu ennammere kati nkyogera kubba bululu kwali kubba kati nkyogera kubanga kyayise naye senga bwe mbeera ate eri siwogera bwe ntyo naye wano njogera bwe ntyo kakati amawulire ne gasaasaana nnyo nezija ku mpewo okusiiga ekifaananyi ku mbeera nga bebadde ennammere saagisiiga nti nkakasa nti kituufu wabaddeyo obubbi twali ku reporting exactly ekiriyo nti Ssenyonyi nti Lubongoya oluvannyuma lw'okufuna amawulire ageekengera ne batuukayo era ebivudde mu Namuli bamukubye bamututtaataawa abasajja ebbisiri ku reporting ekyo kyokka bo muli balabanga ggwe ntayisinga public okitegeera bulungi ate ekirala ekisinga okubanga kikolaga kino nti tewabaddewo kwegamba ku violating ze tuyita minimum standards ezaffe mugonde ethics z'amawulire bwabadde bajjako radio pal byabadde ebitongole bya mirundi ebiri ebyokwerinda nga kwabaddeko ne SFC be bagenze ku UCC ne babuuza awali gundiza kumanyi banekibaita spectrum kati nga babuuza awali pal nti munyigawa ne bivaako mubijjeeko byenkugamba bya ddala so senga kubadde kugamba nti wabaddewo okumenya amateeka kalweki yakoze yeewulira muli wano kijjira naye nga bwolabye amaanyi we bagatadde mu kawembe n'oleeta cupa kati cupa zabadde zino nakiddala eza poliisi kale kireke tunakiddamu kankubuuze omanyi situation ki mwetugirayo emmamba awo nange okuwolereza kwega mamba tuzijjayo ng'embeera ya lutalutano kituufu naye kati okugireete kati kyenkula waliwo ngambye nti nga tusumulula kati nkubyamagamba nga tusumulula ki nakati nga bwadde kawempe bwe yabadde kubaani nga bwe yabadde n'ekyatuuse ku bannamawulire kyekimu ng'abamagye balina okugenda wali mu bijja ku kisiraani mbwazako ne bajjako but sinaffeffeka bayithawe ne TV ez'enjawulo babeera aba NBS babeera aba NTV waliwo tayimu eyatuuse bakuwandiika babajjeeko nabo naye bwe babajjeeko ndowooza zabadde abamu mu ddakiika abamu ssaawa yabadde ng'emu ne babazzaako oluvannyuma wabaddewo tayimu eyakanayo kyani ne babajjako wano ku Ewambogo nga bakola live coverage Ewambogo newa wabaddewo saidi mu Kazangola kati live coverage olwokuba nti ebejja exactly ne report magi kyegakola eri nga bakola mu bujjaku mangu nnyo batulabisa so kati ekyo nno kyekyavuddeko ensonga ne bawandiika omukugwa ebbaluwa kalole voting ABCD palo tugijjeko so wallahi nakimugambye ndayitira ebyobufuzi namugambye haja ebyobufuzi kankole kulaba nti mbeera ku ludda oluwagira abantu baffe abatuufu bagende mu bifo basobole okuba nga batuweereza ne mugamba nze nedda era walibaddewo n'omulala ne mugamba nedda kuba baali basuubira ti ngenda kujja mu kaluka open north naye mbagamba awali Nalukoola Luyimba sisobola kujja nze sijja kuba nti nnoonya mulimu nzija kuweereza kati bwe ntunuulira obuyivu bwa Nalukoola mu ekyo kyalimu kalole sobola kuvaayo nze ndi musajja musomesa ndi w'amawulire naye oli ow'amateeka alinako enkizo nnene ku ekyo kituufu nnyo kalina olina kimugambe kane haji namugambye nti naye kati eddoboozi lireese ebizibu soka jja kulaba bamunaanika nze eddoboozi lyavudde bangamba tolina kunyiiza bajjajjaabo ate kitaawo muteekemu ekitiibwa bannange tukkiridde bamunaanika kati nesalawo nkyalinda okukakasa bino bintu byakwefumba waliwo eddoboozi erinfumba oba gyebiri so tukkiriziganye bataayi baffe mutusaasire tutandikidde ku nsonga zakawembezabaddenene kale ate bw'ogattamu ensonga balangiridde essaawa 8 ogw'ekiro saategedde baana ba foot soldier gye baavudde bawerekedde Nalukoola okuva e Makerere kakati